Osazelaini. Kakati, question is, tunulira, enlightened group etufuga wano, bwe capturing power. Concept ya tuli mu buyinza wano kitegeeza ki. Tulina n'engombo nti akuwakulia. Ezo ngombo nkyamu. Nenga, era abantu bakwewuunya. Kati Charles Romushanono is a subject of ridicule. Engeri gye yalikana ku opportunity evuga Range Rover nadda ku okwerereja ku kati that tikategeera era babeereyo mu banne bagati Charles musiru Ovotya ku muhumbo n'ogenda werereja mu radio basingana n'anyinyonyole yoli kapere n'abagamba oyo kapere oyo tategeera so a man wane waffe mulabanga enlightened elite yes a man wane waffe omuntu wane waffe adda ku kuki kumulamwa na nkubire simu eno ya doctor mbade gamba omuntu wano adda kumulamwa omuntu wano adda kumulamwa na guberako bayinza no kwita omusiru so Chipita, what are you dealing with is that the epitome of yaberiti yabakolo noto these are men tebayina njawulo na kisingiri in our perception can be very elite. Tayina n'abaddugavu abantu baliwo abazungu be bajja ne bakkiriza okugabana ettaka. On what basis nawe tujja kuwaako. Era ekiri eyo abasinga bonna babadde ku side ya deal. Nti omuzungu bw'oba otunda ettaka ly'abakyoli naye bakutemerako. Oba you are in a minority shareholding. N'omukyayina. Oba n'omuzungu point gye tumisinze kyobala tugudde mu trap waliwo okutunda waliwo n'okunyaga yes listen waliwo ettaka lye twali tulina nga public land erya ranch schemes ettaka eryo lyaffe ffenna oli alina bwebanga kibazo yabadde alina as government olina in public trust kati bw'oba wakuliwaayo then walina okubeerawo formula ng'eri equitable kibazo asobola okuapplyinga ne mwanga kibuzo asobola okukola kyakola applyinga but these guys have simply gone and grabbed no kati Peter wano mu Buganda okay point ya gundi jagezaako okola Charles Romushana eriemu yokka nti abakoloni be bajja wano kati tunanya balala bonna bagabanye ettaka lya Buganda mu makati okay ne badira akenda ne baganti actually simu makate lisingo obungi lye baatereka no bogendako kali 118 kali kukenda batwaina square miles meka omutwa gumu mu kanana abazungu ne batwalako kenda kebayita akenda akasigala ne bakagabanya kabaka nafunako yaliwo ne baregency n'abaami abali abamanyi for whatever basis akenda akasigalawo kamujiji ogulijja eyo ebasinga gye bayita public land wane waffe nga temunabuuza president abafuga ebirala byonna tusooka tukubuuza nti sebo nga tetunagenda ku kanaana kali akali mu mikono egy'abantu ba bulijjo akakabaka gwakenda gavumenti keyina kali katya bakagaba no anti kyekubulira nga tunabuuza tetunagenda ku Aisha be yeeyisiza ono omunaku atunze ettaka lye tuyina beeriti kyembagodeko beeriti bawano tuyina akenda twasuka tukakwasa n'abakyala wa Bungereza nga Crown Land baba batuwa obwetwaze ne kaddira abakulembeze bawano bekadira gavumenti za wano tubabuuza nti babosi nekagenda mu Uganda Land Board actually Uganda Land Board tena takali awalala lyonna batandikira mu Uganda Land Commission tena takali awalala lyonna erina lyakenda kawano soko omugenzi kozi nkanji yagenda tubuzaaliwo soko tuwe baseo lisiti because lino twakaliga basatu mu gino ngenda lyabakoloni otwenti bana akenda amazima nga Katonda yatulabirira wano n'ogenda obuuza lisiti baani bannannyiniko okay si bakyayina babbi bako abakulembeze bennyini abakulembeze yes eggwanga aina list
Yes. Bw'oba oyagala munoonyi abaligabanye ku mitwalo 3 Yes. Forest land. Forest land bw'otona kuki bw'ogenda okunoonyereza ani ayina forest land eno togenda kusangayo jjajja wa kibazo oli yafuna liri. One, bakulembeze ababadde mu bifo bya government. Question is mwe muletamu ebyobusuubuzi, what do they trade in? Bagenda ne babba sente z'omusolo zitya omuntu mwamukutte yali ni charge okubazimbira amasomero okubagulira eddagala omuchina n'amugula n'afissa sente mwena school fees ne ziba nnyingi temuzisobola n'otunda ettaka ye n'amala akubbye ate n'akugula n'ettaka raisi. So the concept of willing buyer, willing seller, these are stressed sellers. You put them under stress, economic stress. Nogamba Charles talina option. Abana be either tebajja genda mu university oba atule wano wali naga nti inze Charles ntule wano nga nze nasoma ng'abaana bange tebasoma emizigo eginyinanidde Something in Shonga. Yes. Willing buyer mumamu stressinga ne mutta amalwaliro ne mutta biki ne mutta amasomero ne mubba mwabagatta mumandi wadde ni charge of willing buyer Sarah, wali tewaliwo willing. No, willing buyer, talina willing. Ono mubbi. You see, you are meeting tuli mu katale kwebu jonjo. Bagamba nti. So, at the end of the day, what you are talking about, one, ye elite group ya wano. In totality, sagala fena, ate tutabaseko kazito. By the tutatewo kazito. Ne tukasa one, but bishop tebalina moral authority kwogera ku bubbi bwa ttaka. Okay, no babuuza se omukuomu kuba bonna bameka naffe bannabyabufuzi abasinga we are number one, actually not number one thugs. Bano bootaba abatunda abantu bano nogenda ku parliament mugenda kuyisa kati genda ebyo ebyamina atyaka gye bonna abakayana sente za mwe wa musolo amina talina sente za jebweru n'aleeta wano tuzimuwa ku budget yatekayo ko ekiyumba bunyumba wati nagamba atandise factory nakwatagana n'omukulembeze n'agimutambuza. These are the group of people. Imagine the sort of kulembeze boyina abatadde ekyuma ekyemichungwa esoroti nga emichungwa gye kino kamula tebagirima soroti nene omukulembeze w'eggwanga n'atekamu empale ne kanzu ne koti nagenda yo nukungana runene nyo nagamba njigude factory abefitina mugende mweroge you know mchungwe ejirimu wano njimaze na mchungwe bagenda kutija India Korea no, this is the group njaga tugende. This is the group, by the way. Abana mwe mugamba nti nze sikanya namwe you need to stress people of the land. The reason lwaki nze sikanira kibanja charge retire ebugoye. Okay, see my survival kati depending akutaka because one, when you give quality education kubana noba wane emirimu emirala they will move naturally off the land. Kakati these are fellows, by the way, genda babulire buzo ono ali na munkekera ono ali na munkekera tambula lwenzoli wa the fact even nabe ya grabbing abiriwa. You see, some fellows waste people's time. Ya grabbinga kino sala kiguze kati ali mu lusenyi munamunkekera oyo yatambula n'olubuto ng'agamba abantu nsomesa bwavu. Which bwavu are you teaching people? Yajja wano betutunulira mu property nga tuzigula. People who grab the property n'ama factory eyo industry yeno abagigrabbinga bannabyabufuzi bagita any party beryagwawo ne balumba ettaka. And listen, I've been whispering to northern leaders quite otono kalika ono kanabya ino byatabagamba akubuze je n'omu Moses Ali olina tukano kwata olubalama lw'ennyanja n'agamba wane ekidyeri tekijjaawo. You know, look at you, this fellow here. Naye omusanga wali nogaga ayogera oluzungu mu parliament nga tetagambwa ako. So nze ndowooza in totality to indicting leaders fena abagala okuyamba tusitukire one culture bannabyabufuzi civil society civic leaders banadini bano bonna abapasita bolaba bebamala okubulira ebituuti they grab land tubagendako omu waliwo ana alina faamu ya Katonda teri mu lutobazi
Muwanga naye omusanga wali enambole ng'omwaka gujja ayogerwa ebigambo bingi katonda w'obwenkanya n'owaki weyaggulwa kitolina bwenkanya. Muwanga kankuwa information nti n'akalembereza ke tulinamu wano for example mu Buganda kino kyoga nti situkire mu bakulembeze bonna bajjajjaffe 1990 1913 1920 something 27 28 that's what they did. Okufunamu kana akalembereza ke tulinamu nti gwosobola okubaako kati koofunamu baasalawo ne basitukiramu mu bakulembeze bonna mpaka lwaga nti okay tukanye muinako races kale musasuleyo kabusuulu naye nga baali babatwala kakoze eki kaguddeyo baali babagiddemu ddala completely. Nolwekyo by the way if people are stripping us naked and naffe tusaawo mugongo atamini 1975 atakalipo wakatonda fena tulibere nalyo kati tekisaba erikiyawa nekyo tesobola kiyisa kati olwaleero tutasobola gamba Museveni nti kisozi lwakitula n'ogenda obuuza president wa wano nti mukakati gwe tunnyonnyole eno faamu yajjajjaawo oba yakitaawo ajja kugamba yange afuna emitwalo 6 ku musaala yagamba simanyi afuna miliyoni meka yagamba nti yazigaana afuna meka 3.5 atubulira afuna miliyoni 3.5 oyo mwoyo gwa ggwanga bagula faamu y'ekisozi zize yazewola musako okitegere so unless 1 2 unless kati zino radio zetuliko batutisizaako ndabye wano nga gwe Peter ogamba nti eyo lisi nenjigira wano mutabaza akola ki akukimako so unless fa bakwata obuzindalo naffe we either keep quiet abantu bakume mukizi ne tubawa half baked information twegatte kubali either we join them or not nzo omusajja sijja mwogera wali ona akimanyi when you give people some leadership there are things you win ewange Butambala I'm not an exceptional MP naye abemawokota waliyo so much land grab abayi babadde bababuuza naye Butambala nga tekiri bwe kityo reason buli agala okubba ettaka agamba nti Butambala eyo waliyo Kamuwanga olina kugenda kusooka kulwana nako ono akimanyi but I had to stand too nze olwokwanyi ndi mu deep state y'emengo olina bw'otasobola kuntuusa yes nange eyo njirimu naye nabo nga nyina obegera ne bagamba wano temujja kusala. This you will not do. Deep state yam. No, ground yo na chimanyi byalo takakane bakanti wano wote mugabao wano wali wokataleka abantu you want to portion abantu we bakolera ona chimanyi ngekibibi abantu we bakolera bataddewo emidaala bantu bakabaka goli okolera bakabaka nojja ogamba wano nagabyewo omugaggo omu atwalewo it simply cannot do ngobagamba bosengula sibakabaka oli gowago we wakabaka ennyo so no bagati no this will not do yabera di gonju yabera di gonju go yabera wakabaka no sengula wa abantu bo simple and you have to speak true to power n'abantu bagamba ndikati tobagambe so what ona kimanyi abasajja bajje ennaku zino nga bagala kusengula eyo kyalo kiramba nembagamba mweze kali tusinkane ku ground yawo nengamba abantu kakati bano mubaleke bapime ettaka lyabwe giyitire abajjajjaabwe etteeka libagamba busuulu 10 ezo nega mwemetereze tubawe 15 ez'obusuulu zammwe ama mugate n'emyaka zammwe baweta bakomyewo so at the end of the day baagaye mwe mulemesa enkulakulana ya Buganda no oyalemesa enkulakulana ya Buganda abo bala bagrabinga 60% of public land ono just agala chulira oli ani agambye oli wakati oli ani agambye wakari ensonga 60% of the conversion of Buganda land limbanya ba wakari ensonga bali 60% of the national population of Buganda population no of the ntiboboka abo bakali ansonga betuba tukoze conversion 10 bakali ansonga be baina 60% capacity okugula ettaka kali ansonga agula akola mu government aina capacity no which capacity kali ansonga akolawo ojamusa nganga akola mu deep state ino mudala mu wino aina suka duka mu kikubo. Let people who trade in government yafe balimetulimba which capacity muwanga tuberebe ngate bajina mujeka ganga tebali mbuyinza bakali ansonga bali mu region
bakalyansonga no kati nkubulira Kanabi 60% of land that conversions ezibadde mu Buganda zivudde mu Kanabi ne zigenda mu Kalyansonga sandi kitegedde senga bateso batuteko abaganda batuteko mwe bakalyansonga lwaki mwe muina 60% mukolawa no chegamba mukolawa bebali ono betuge which sako there was a time nga Muwanga Kivumbi ayina ettaka eka 10 nga yagala mutatarole nzi mpeto tarole takaliro twala naye nga atayina tatarole yenze nzi Kalyansonga Muwanga Kivumbi n'omwettaka n'omwarole nakuwettaka there was a time Muwanga Kivumbi nga yagala ngala katika Gasimbagane ne bannamawulire Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba pita kibazo mu studio zo gikwanjulia eyo mvudde bitanga gena kumulala nsaba kola justice katabo kempulidde nga balanga o double your money katabo nakasoma njagala nti buli muzadde yenna ino omwana avubuka atandika obutandisi wandiyagadde omwana wasome katabo ako kubanga kayamba omuntu okufuna embavubavu mu bulamu bw'ensi eno katabo kalungi nyaako ka double your money katabo kawandikibwa senior Romsha naye kaye yagambye mbuje double tamukolera kubanga bwadabolinga zaayina era tatuuka naye kalimu ekintu kimu mukulu kibazo ndowooza kyekyo Muwanga kyabadde ayogerako nze kyena kategeddemu era ndowooza buli musuubuzi wa Uganda oba entrepreneur waffe yandibadde akasoma obutali bwesimbu bwa bannayuganda nasoma ekitabo kya mukulu wava muno akaaba bannayuganda butaba besimbu mukulu agaba osoma ekitabo ky'okuva bwatandika bizinensi yeekokkola abantu abatalina mazima abali muki kati abo be bamu ku bantu era betufuna mu bukulembeze bwogambye beeriiti baffe bwatuuka wali nga ye si kukolera bantu wabula kukola ki kwetuusaako nti omusajja naga nti ebyalo 6 byonna nkola ki mbyagala olunaku lujja discussing akatabo ako kabadde kawoomo nnyo tujja kola emboozi y'ebitabo Siraji ngenda mbyabufuzi deep pure naye wano nganga nti why mukwano gwa kunganyiza be mupiba DP batadde ku mawa akazito ti batandise okubanja sente batandise okukola ki ti nimbabuza abaddeyo nibagamba Muwanga muyaye wali mu maaso tomulabawo ti naye nabeera akiruse Siranda nadam nawulidde bayiga lulumenga dam and it doesn't sound very clean finally naye nga balwaniddawo siraje munnamawulire my God nti essaawa eno saawa yakulwanira mu kibiina kya byabufuzi ani akikulembera ani akola ki bano abasesetuka baali tebaavaawo ne basukkawo ne baga nti oba DP and I'll be fair oli bwe yangande muga nti Muwanga gwe manyi nti Muwanga awo yavaawo ti Muwanga ajja kubeera delegate ani MP wa DP Butambala naye akola national politics nga nti toba manyi bonna beeyimbye kati ngambuuza obukulembeze bw'ebibiina mu level ya revolution bukyayina that much importance nga n'abatwala FDC okujijja ku muntu bagenda okutuuka ng'obukulembeze bwe FDC actually si bwe beetaaga kyekikulu ne badikampinga basigala ku katonga nga tebagalako reigns za miguwa gya byabufuzi. What is this? Oba zino billion 3 ezivaayo katase of babaka ba parliament. Actually bobo yagala kutunulira DP totunulira totandikira ku regime ya Mawu. Tandikire eyo mu nkaga mwena baba Bashiri batalinga ya abali abanywevu ennyo mu DP ngeri gibasalamu ojje ku regime ya Semoge ne basibana yabamu ne basala ojire ddala nane badde ntunulira history nga ndaba DP esaze obisere bisinga lwa financial constraints ne leadership ebaawo abala bagenda nga mu UPC recently Museveni ya declaring nti ayagala kumalako 2 nga
tewali bibiina bya opposition. Yatandika ne ba Florence na bakabeti kamya, naye ekizibu omuntu ayinza okuteekako ekintu circumstantial evidence nekuteekayo. Babadde batandika okugenda eggulu okutuuza National Delegates Conference nga waliwo ebibuuzo ebibuuzibwa nti pate yaguze poloti Lubaga naye ng'erina poloti endala etali developed gye babadde banyaganyaga ne bagikavinga off ne basigazaawo akawujjo sente zaavaawa. Nagiwandiikako muwanika akola ng'omuwanika yadda mu kifo kya Kikungwe nanga nti wayi ebyowandiika byaki byetannaba kwanveeringa nga nagira bino okugiraba roofing eyagala kuddaabiriza naye lwali temukkiriza nti mwaguze. Ne bajjaawo notandika okubanja printing machine yagulwa ku biseera bya Kikungwe. Kino ekiriwo kaakati nti tugenda kukola delegates conference, abantu baga nti sente wazijjeewa nga tukubuuza accountability ABCD zigaani, naye ababuuza abamu nabo badde tebagenda ku DP for so long. Seyaje kambuze ekibuuzo ekyamangu ennyo kitegeeza nti luno olutalo lwa ssente si lwa byabufuzi. Exactly wegenda okuvaayo oba oyagala oba toyagala. Naye njagala kumunzika bwenti nti bw'oba ogamba nti waliwo truth and justice ovooti eno ogamba nti bannaayi mwenja kuba mu mapate yange tikiti yange gwe nomaana oga nti ate kati ngenze kwebuuza ku bannayuganda nga pate tennatuula leadership eyiyo kwendoozingako nga ggwe at the same time noga twagala kwegatta naye twegasse kwani atayagala gwe ogenda kwesimbawo atayagala kwegatta. Are you sure nti amaanyi go gasinga aga Bobi Wine? Are you sure nti DP broker jiwa blessing broker evuddewo bawagire ggwe? Obuzibu buli bumu Museveni bamugaziriza luguudo lumutwala mu very briefly gwe nkumanyi gwe nange tuli bakwano ba Mao ono sakas ki. No, but it's a dirty. Kati kigambo kyenakozesezza luli wale bigambo byesagala binve mukamwa naye bwanga ogereza topiki simanyi kyakukola. The DP inam sentiment y'Ekiganda, the Kiganda group a sentiment ba Mao yajja but still yaliwo now kati sentiment egyegamba tuyino waffe Kyagulanyi yandabadde mu DP broke. Actually by the way they are brokes. Sibazimbi sibaweereza siba designing ebizimbe they are the real brokes. And Mwanga Kibumbi tajja kwegaana uno wano bo bagamba in the meantime katuteke akavuye wa Mao because they had to what the broke bino. It's an internal contradiction but danger yacho is it's dirty. Chigenda tribe. It's a tribal problem. It's manje chibagenda okoma just to saber because they are very unconscious. Chovala mtopike ya akol ne odonga oto ujeyo substance eriyambuza mu lwaki saasoose wa Muwanga Kisule Magala Katende ekyo nakyo nakikoze mu bugenderevu. Nabadde ntunuulira abantu abo yani ono ow'Ejimbene Masaka Eguddu Mpuuga yakulembe omulala omusomesa Sewungu Joseph Gonzaga ndaba ayogera ne banne abamwetoolodde nze saatunuulidde kuba njagala nnyo okubuuka mu mawulire tuziyita incidents report naye kiki ekizivuddeko naki kyenasinza okwongera okukekkaanya era bw'obadde okireeta ntunuulidde Aisha wano kuba yali mu NRM nga jogerera n'afiira nawo n'anyiiga n'avaayo kakati ali walala. Kati osigala weebuuza nti yali ategedde ekibiina kye yagendamu n'akiyingira by conviction ekirungi waali n'aga nti kino kyekintu kyenkola ki kyenjagala. Naye ebbanga bwe lizze liyitawo obuzibu obuli mu DPC yokka bwakwata UPC
era olwaleero oginoonya ndowooza oyinza n'okuba nti aba UPC bali luddawa nga tobakola ki tobalabako ne tugenda mu Conservative Party omanye ngombo yayaga ndi ANC yange neewaayo ki gyoli naye bw'oginoonya olwaleero okola ki oginoonya nonga nti andowooza lukyamu zasulaawo oba okola ki woba ogenda babeera ne mugoba nsonga ng'ekibiina kiwedde naye ng'ekibiina bwe kityo bwe kyandibadde nti omusajja Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti jjajja w'eggwanga oba oli awo ye akoze omulimu munene nnyo buno bwe tutunuulira busammambiro kabanga booga nti nasu ekoze eki erwadde naye ng'ekizibu ekinene kiri walala nti Sewungu avuddeyo ne banne mawaagira bw'ati kati olaba oli agambye nti bifuuse tribal ndi alingaaga ndi abakyoli versus abaki ye interest yabe bavuganya abaganti ayagala okupromotinga bovuganya nayo interested bwe tuba tutunuulira mulamwa nze ndowooza gano ge magoba kati ge tukungula agaviiriddeko okuba nolwaliro n'ebyettaka nga bino nga tubidiscassinga wano muwanga gyagamba enlightened elite bakyaliyo mu bibiina abajja okutunuulira pate yabagaye nti objectives zaffe ze zino mission yaffe yeeno twagala eggwanga erifaanana bwe riti oba buli omu kati abamalaga nti eyange eri luddawa ono yakozesezza ekigambo selfishness nze ekyange nkifunamu ntya constituency yange nginyweza bwe nkuba mawu mpitawo oba siyitawo naye nga gwe gwandibadde omulamwa gw'ekibiina byetwogera wano olwaleero zandibadde analysis sebe zikolebwa abantu b'ebibiina nga balina ne secretary for lands eyandibadde atuwa data yenna babayita ki otera shadow minister wamuyitanga otya mukulu Aisha muwango olina ekintu kyewamuyitanga wano minister ow'ekisiikirize nti minister ow'ekisiikirize ow'ebyettaka ye yandibadde atunuulira bino byetukola ki byetutunuulira naye political party gwe zituuse eyo si ekyali ki so bino tukungula ebibala ebyasigibwa okuviira ddala mu 1986 bwe baagamba nti tukole broad based ki government bakisamba ne bagenda ne bayingira n'abalala kati olwaleero Kisamba simanyi mukwano go mubuze ku bya DP oba akyayagala obyogera omubuze economics Dr. Kiddu Makubu yayalagawa ezo zonna zaali ntegeka za kujja ng'omenya kakati wano tulonderera buku obwasigala ku muti Gasimbagane ne bannamawulire Aisha okusooka nabadde njagala kusaba nti mpa omukisa ogusooka okuwulira muwanga nga sinnayogera naye buzeemu kisule magala katende nziramu gy'omuzeemu okusaba kwange nenkwesigaliza naye tuli mu game plan ya NRM mwe tuzanyira kiki nkwada mukisa mjogerere manyo amazima nayo yagala kubitwalira tuli mu game plan ya NRM mwe tuzanyira NRM bwe yalinga etandika yagezaako to demonize okusiga enziro parties ezaaliwo on the basis that zatandikibwa nga ziri sectarian nga ya DP yatandikibwa ku mawanga n'eddiini era ne balaga nti DP yazimbibwa ku musingi gwa Bukatuliki nga ekibiina ky'Abakatuliki ti UPC yazimbibwa nga yaba Protestanti waliwo CP stroke Kabaka yekka was a Buganda thing kati as a strategy okumenya n'okukutula ekyasangibwawo enziro nyingi yasiigibwa ebibiina ebyaliwo ne luvannyuma NRM okusalonaga nti tubejjeko tutandike ekyaffe yagezaako okulaga nti NRM is a mass party era eyagala buli omu ajje nga bwali ne bagezaako okulaba nti parties they are not given a breathing space kubanga ekibiina ekirina okwagala ensi yaakyo nga kyandyagadde okugjawo omusingi guli omufu ogwatandikirwako ebibiina by'emyaka gya 5 n'enkaaga kyandibadde kiwa opportunities parties zino okuddamu okwezimba ze rebranding bwe kiba nga DP yatandikibwa nga ey'Abakatuliki
oba abaganda bandi bajiwa opportunity to rebrand itself eveyo nogo mukisa gwajijibwako they're not allowed to organize. Aisha, kankuweyo opinion emu tegenda kusoundinga very popular nendi omu kubakkiriza nti it is not harmful okuzuukuka ku macha ng'abakatoliki 30 abaganda nitugamba nti twagala kola ekibiina ekya-identifyinga ne values zaffe ekya-identifyinga n'eggwanga lyaffe netugamba nti ffe tuli bakatoliki abakkiririza mu kino ne kino ne kino tuli wano netukya-identifyinga nokya-identifyinga netugamba nti ffe bano. Not all political parties are supposed to be national parties. I agree with you. Kati bwe tumala okwekuŋŋaanya bwe tutyo tusobola okufunayo RI n'atugamba nti abange nti nze nzikiririza mu nsonga z'era era nfaanana bwe nti Christian Democrats bakugamba nti for us we are right wing Christian Democrats, go and hang if you don't believe in what we believe in. Nibacha identify Justice Forum yemu ku nsonga ezo Jema yabasalamu Antonio Chigana Peter, and it is overboard. Hold it over the table and say it. Peter, nze nzikanya nagwo nti parties zijjawo olw'obwetaavu obubeerawo era indeed abakatoliki at that time oluvannyuma lw'okulaba obusosozesoze obwaliwo mu settings ezaaliwo jjukira ntwali tuva ku background y'okuba ntwali tufugibwa bakristaayo okuba nti twali twaleri abazungu baatandika kye baatandika. The rebranding I'm talking about Peter, the rebranding I'm talking about newankubadde nga twatandika tuli bakatoliki tubeera ne national outlook twagala kulwanirira tuliwo for the people tuliwo for us all ebigendera byaffe tebinyigiriza bala kyemudega nti rebranding okwejjako enzira yali ebasiigiddwako. You cannot isolate one person and organ is this a Catholic yali muki omuntu omwaso, but you can talk on other people nabeera nebigendererwa byabwe byaki ebyomunda. Biina omukisa ogwabijjibwako kwe kugenda mu bantu okwennyonnyolako we stand for this. Jema newankubadde ono agambye nti Jema yabasiraamu ejjaga nti Jema is justice for all, simanyi economic empowerment, simanyi biki okira nti bandi badde balina ebigendererwa ebyabala omukisa ogw'okugenda ebweru to present themselves as parties that stand for the interests of the people gwavaawo. Omukisa to organize themselves babeere credible organizations ne guvaawo ne tusigala nga tukyali mu game plan eneyogerwako. Norbert Mao akulembedde Democratic Party for 5 years. Is it 10 years? Chandibade chimuwade opportunity. Chandibade chiwade DP now. Opportunity okubanga echusiza echifanyi. Newankubade the back of Catholic jebuli. No Buganda jebuli. Nesema no president yajja. Chandibade chiwade opportunity DP okwewa echifananyi echilala. Ekyo tesobodde kukifuna kubanga tulina game plan mwetukola kibwe tutambulira. Leero mbadde nzijani na radio muje mbadde mpuliriza deyokola byofuza the time. Wega tetujja kukkiriza olukiiko lwa DP okulutwala eggulu bikibikibi netubeerawo nga tuli mu kakundi akali awakooba obusirusiru as if DP is Sudan, is Southern Sudan. So tuli awo mu makati mu kibululu ekyobutamanya mwetuzanyira ekyomukisa mubi tetufuna nye mukisa gufominga bannabyabufuzi okuvaayo ne buli gwe balonda atambulira mu ngalo ziri buli omu ayagala kulya bwafuna engalo ziri President Museveni obwongo bwe nga busiriwaliraawo ng'asigalawo nga naye atandika kutambula lulimi lutambula bwe lutyo. Abakulembeze abavaayo okulaga nti ensonga za Uganda zibaluma overboard tetubafunye. Buli omu alowoleza mu kakundi ke akatono ennyo era bwe mpulidde abantu abamu aboogera ne mpuliriza ne biva mu DP omutima gwe gwennyame kati ne nga tulabye kirabika bakyatutwala ebbanga ddene nga tuli awo nga buli omu ali munaasibira mukange kubaga nti asiba mukabukuku tuganya oku opening up eggwanga okulirabanga eggwanga bwe buzibu bwe tutambudde bana basajja bamuwanga kivumbi babadde bakyalina okufunayo embavubavu ezizimba abantu akali muwanga kyovolaba. Bobby Wine is a big threat. Bobby Wine bwe yajja olwokubanga afunye omukisa abana North bamutegeera aba East bamutegeera abaaki yali afunye omukisa ogulaga nti nze ndi wagguluko ku ggwanga Buganda. Kati agenda y'amaanyi nnyo eya NRM okuvaayo to pull down Bobby Wine
nga bageza okumulaga nti bano era ba Buganda era batambuza ba Buganda abali bazze nga balaga nti bali unsectarian tebatambuza busosoze kanade bavayo okukisigawo nawe kiba kize nti bebasinga obuki obusosoze. So mu bufunze Peter tuli mu game plan ya NRM mwetuvugira mwetuwugira tetunaba kufuba nnyo kulaba tutusimya ekidiba eky'amazzi ekyaffe mwetukola ki mwetuwugira bamuwanga nze muwanga eyo gye tuyita era nasangayo omusajja ga nti muwanga atusaze namusanga era kankuge nti muwanga atusaze twali twagala muwanga asukulume kaveeko ku leve eyo eya Buganda eya Butambala agende kubanga bantu bamulaba nti yandibadde mukulembeze ali byondi Buganda ndi Butambala bafunye obukulembera bamulabanga naye akyesibidde mu kakundi ka Butambala ne Buganda. Where are the leaders ababuuka levels of Buganda and Butambala nti mwanga naye ayinamu national ambition ayinamu konzo wange ebyo sibimanyi Mawu bwe yajja actually nze ndi omu ku bantu abali badmiringa Mawu ennyo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 nny
President Makenga nti yoyo Mao kakati bwe yava kubwa president kubwa MP, the Mao a member of parliament is a very different Mao from this one I see. Oh, what happened and see tumanje tugenda. Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo ne muwanga kifunde. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Muwanga. Ekyo kisoka yali yagambye mbu natula walinga ndabe nategese sibitufu. Ndozo ebiseera ebimu nfuna obuswanyu bungi obutalina bwange. Maybe obabi ne expectations bya Aisha abantu bye bayina. Maybe nsobola to offer better. Naye ebyagenda mu maaso kansinzire wali for the first time bagambe oyogereko ku mazima leero just ogera mazima oyaga ganti binawe no boda byefungura bukusa agadi pindo wala kyagamba asa koze gomuntu kwempangana nawe biro kwato musindo olaba mulimba musa na amazima ebigenda mu maaso nange mbiraba nnyo nenga bigobera nnyo with keen interest. Romushano ono yali ku gathering nisira jono. When nzelo nateka munyama nenga manyi DP eno. But first of all, abalowooza nti ebina by'ofuzi bina mugaso. Munchuka si batuufu. One, bina even perceptual value. Okay? Jeno muntu NT okeni ruchamozi. Kansogere keni tajja kunyiga oba jema obani bayina kye bagattako ku ndabika kyova president alwana nnyo nti ekifaananyi ekya unity tekirivaayo n'abegasse ne babanga baki banafu. So fundamentally President Museveni alwanisa unity and a common front. Era yagala nnyo nze ne Lwomushana nga tetwogera ku page yemu mu perception. Kanebe tujano ku radio ayagala alabe nga Lwomushana picks a microphone agamba ebyo Gasia bye bali mu mupango tebiri mu machi makulu abakola message ya Aisha jawadde nayo bwetu bajagala ibibina bituletinze down beriti babyo tebayina. So DP nga pata ono Lwomushana mulage ku sketch. There is something special it can offer you. Chovolaba a direct target of a state, deep state. DP we ina amanya watono. We ye pivotal ye ntabiro ye byobuchi ye byobufuzi. Okay, Central Region. Greater Kampala, Kanjite Greater Kampala, Municipal Kampala. That's why DP they are one and these have been sacrifices. Betwala was actually called ebyobufuzi at a given stage. Waliwo no skaya abantu. Emasaka twagana sigwe gusoso kujjayo MP aliyo. Twagana ne tujja vice president wa party. Kawanga. Nitusayo ani Mpuga. So mbide chakola tikiri one off. Nti wa DP tagenda ngako na campaigningira wa DP omulala. But it was by that time it was a part of a broader strategy. Ngatujikanyiza konti this sacrifice would be made. Sacrifice yemu yatusabisa Lukwago nga is a star MP.
ave ku MP aja sorting out confusion ya Kampala because ono mumalo mulonda nchana atula mu botu ya M7 nato mumazo mulonda naba mubimanye byaliwo mubaddewo. You needed a leader ajo kujja nga beyond reach wo mukulu netumuletere bimbaddeko fight ebadde nene nnyo lwakifuna tajafuna musala tatudde ku ntebe tatudde ku ki mulimu ne bya capacity mu Kampala amusobola kuzimba capacity kyosagala kigendamu ukimanyi but you can build capacity mu bantu human resource because Kampala aba namayanja okuvuganya ali ntuma nsambu yali avudde kuba deputy mayor mu Kampala ali ntuma nsambu nga mugagga muzibu nena mayanja nga azimbye capacity esobola okuva ku bwa Kampala mayor nzo gende ebutambala okuwangulayo siri product ya butambala politics. I'm not a product of butambala politics. In the product ya Kampala politics. Oveno ngo inaya amanya agachi agenjawulo. No gatwala no wanga. So mulimu capacity building mu bifo ebyo. Kakati nobati maune tumuwa a golden opportunity 1 year ago. Nze najimuwa kambere direct. Netuka tugenda kusiba enkayana za fezo nakuchi kumpaji. Netukola reunion no mchasa chimanyi even when they had no doubt saga chogra kwa jaga ntimbe wandako I guaranteed the first amount of money nemagamba mwagala sente meka 10 million here it is tutanikeko ne DP bayagala okubakola contribution beyond the take dokola I had to sign for a loan from DP nze nga takinze loan DP wolege ndekole reunion because fundamentally twagala tumalewe nkayana era target was on whoever watched me in Masaka it was by December of this year twandibadde ne reunion of the entire opposition eri ali kubeera bubeezi stage eyo kwe twayita ne baruwa omushana ne tuyita n'ababedi ne tubitira abandi banga ntiga tinebobe no matter how small no matter how small you are of course tetwalina script zetwawa abantu kwogera soon it turned out to basically eyo kwe twayitira Bobby ataina kibiina ne tuganda noyo mumuyite ajje wana afune ki platform eno consequently ewona kimanyi stated it clearly will bring a leader ejakuleta omukulembeze ana contesting for president but a leader to lead the cause now soon nga tuvudde makerere iyi ensonga kulwaki nafuna enjawukana ne bali abalala because leader yali agenda okutuyamba yali agenda okutukulembera toward the flag yali ayina okuva ku platform eyo yalina kuimagine kati buli omu yalina ajjanga ayagala awambe now kakati soon second day meeting netufuna disagreement no we must patrol Kampala where Lukwago is we must patrol Mukono where now because tactically for meantime Namboze is to be seen with Besigye is not an enemy is not helping Museveni Boboli ne Besigye oba tolina Museveni so is not an enemy of the cause alina ye can't be chatewe gwe mugendo kuteka kama wait a minute they went ahead targeted netugenda maso so consequently ekizeewo DP must be led because DP eri ku pivotal point eya politics wa Uganda and must be effectively given a strategic leadership. Era soon somebody will have to make a sacrifice to provide that leader. Sibya mawanga mwebye muleta. Sibya tribe. It's about where we are going. Okay? And for a problem je tuina ne mawa bam oboli de area saga to go into that accountability issue. It's nonsense. Now, the question is, are you providing the strategic leadership with a clear direction to direct our cause? That's what will inspire me and others to say, okay, see, could be living among them. And this segment, I was a big supporter of Mao Mbale. Don't squander an opportunity or gende Mbale as or imagine as a leader of a faction. Because they are at the Sebagala. Sebagala ogenda muangula gumikiriza yako opportunity katono to reconciling small differences tugende Mbale as a united
block mount yagumiikiriza that unity nga tutudde newa cardinal newa nagamba nambulira chachiru ngante nembale sijja kujja nakowa factionalism era sen joining nga ko factionalism ye yabwe. So at the end of the day he chose a strategy it has not worked because it built on dishonesty. Consequently olwaleero abamukuba ku press conference banabu Kenya bani ye group yamuleta and this is the group he has been describing yakaya nti bano bannabyabufuzi be mula no bonna finally they are middle card politicians middle card politicians buli omu anoonya Peter buukira kigali kimutuusawala emu ku debate distorting a politics wa wano kwe ku reducing alwomushano ono tanoonya ki kyakulya. If I chose to join the middle card politics I would have joined the NRM. Nze onatandikira politics ona akimanyi ng'ewaffe ebutambala okwogera kwenaremu wadde kulumbe bakutwala misinde kigongo java ani java our friends joined kati olwaleero 20 years down the road to reduce us say you are middle card politician. We've been to court try to know middle card there court jofunanga ogenze n'oloopa ochegede so consequently it's a distortion. Two, no hiding amawanga betukunyenyako n'ofuna esokomi wogaga baiba kuleta tebamanya nti gwe mao n'omulundi ogwokubiri tebamanya nti you come from Acholi. You can't give us that nonsense and somebody needs to tell Mao in the face that can't fly. Tubadde ne issues is it for interest of Acholi sagala bigenda nnyo twogedde wano ku issues z'ettaka ezaaki are they those people helping Acholis? I can even bet I can make a better case for Acholis than they do. Nsobola n'okuba njaga bantegere bulungi nabali sobola n'okubeera wano n'endayira nti olwaleero nnwanirira Abacholi gye tubeera okusinga bo. And we've been whispering to the extent the other week I was whispering to MPs of Lango nabatuza ne bawulira mwe you see this is what is happening. Nega mwinzo kwa mulina mu alliance but this is the agenda on your land. The other day we whispered ne to saving abakonjo walizo kwa chimantoka abakonjo bagenda babombing nga twabagamba bagenda chengo shoro kwogerako nabalida babakonjo when they deployed their squad just could describing one which had been deployed in northern Uganda. No. Ati abagamba ebya DP bebatwala squad just kudescribinga one twalina okutegeka ne tugamba abakonjo and you know abatugamba bajasinenga nabakuno wena akuze banaga nti omanyi squad gundi gye balesebese is this one. So this squad was deployed recently in Makerere. Sagara bigenda mu full detail ku program eno no Rachel we know ebe tubikolanga abaganda. So at the end of the day njagala one I will defend abaganda okubeera with the vested stake in national politics. Two, n'abakatuliki okubeera with the vested state they are the biggest majority. No debate kutugendemu. They are the biggest majority in this country. Abakatuliki. They are the biggest. No, it is true. They are the biggest majority. Yes, you are, but simani jo sabira. Kakati njaga kubuza. Trust the king. Ne sapulita ina lero. Ne sapulita ina. They are the biggest majority. Actually, if things are going wrong. No, you see, Chibazo, I want to tell us. You politician mu propaganda. Ayagala tuganti. Mwabanji. Mukisirika mu bino. Mwabanji temubyeta ba. Acholi je tuogerako majority of them are Catholics. Chiwazo sijemba day. You see, one Mao taliwo one. Ngenda mufuna. Mao taliwo one to defend himself. Ekyokubiri nti mwanga kibumba kiriza waliwo wagambye nti yafuna sente mu sako yabaddewo n'agula faamu ye ekyokubiri nti mwanga kibumba kiriza waliwo platform under the ban of the Democratic Party yokutuwa flag bearer abalala abaze including your friend Kyagulanyi bajibuuka and Eno Batro is for Kyagulanyi. Let's have the truth.
zensaba kubuuza No, but you see, then noli naye alwana alemerewo. Noli alwana because the whole of it is irregular. Tekiri ku agreement gye yaliwo. nsaba mpa omukisa mbuuza honorable Mwange kibuuzo. Ahead of 2021, eno conflict ya DP etutwala wayala efunira mu 7 yeka. No. Well, you see the natural. Omanyo mwe yawandika ku byobufuzi. Conflict and politics is like omuliro n'empewo. Apparently. If you don't quarrel when mugenda mu byobufuzi, if you don't disagree nga mugenda mu byobufuzi, when will you disagree? So for me it is natural. Choino kubuza mulina capacity resolving these conflicts. A debate on how, direction chi DPJ inokutwala, okay, has to ensure. Nze gaba ganti kakati olwokuba tugenda mu byokulonda, then we discuss nothing to a pretense things are normal. Are they normal? So because for how long have you pretended? Deepinga party Emazeewo since 10 years tena capacity Simba president. Okay, 10 years. No lwalera galo gwe bawagira ba member ba TP gwe bawagira. SIB is not a DP. Okay, what's the broader base of DP is supporting? Siwa DP. So when will it be right? Two, mukarulume tugenda DP, including those of us who are doing some more work, including a discussion with FDC. You can't wish it away. So nze chetugamba Norbert nabalala, and he knows. Some of us are still, Bombuza my independent opinion. I can even tell you to a Kenobatinga president. I can tell you that for some tactical and strategic reasons. Nayenga Bombuza, Tipata Jifuga Burunji, never agenda kubiri bilala. Then there's going to be a thorough contest. Ultimately, and in a week or so, there's going to be a lot that you will see. Katandika butandisi. Nze ndabayo.